Kyabulabe nyera obeera mu mbeera nga eya Museveni gyali mukati. Obeera osaana kuziika buziika. Katonda teyakola nsobi okututonda n'atuwa omukisa buli omu okuba n'amagezi amapime aye tusaako n'amagezi amasome ne tusaako n'experience obuwangaazi. Twebaza Katonda nti Museveni Katonda amuwadde obuki obuwangaazi naye ate agenda awuutawuusi. Kyobalaba abantu abalabufu ng'amateeka bwe gagamba abamu tusoma ku mateeka tusomeyo kumwe abaagasomako bwe tuba batutendeka tusoma amaki amateeka ag'Ekereziya mu bujjuvu n'ag'eggwanga n'ag'ensi yonna gonna. Naye bagamba abantu abagunjufu be bakola amateeka era abagunjufu bwe bateeka amateeka ago mu nkola mukategeera abaki abagunjufu bw'iteeka lye baateekawo abantu libeera lirina ekigendererwa n'obugunjufu baaliteeka ebigendererwa mu bantu abo. So n'okyawo tuli Katonda atuwadde okubeera ku nsi kuno naye nga tetulina kumanya nti ffe tusembayo. Tewali asembayo. Olowooza gwe wasooka okubeerawo mukuuma kibira waali tusabidde baaba namuntu alisibwali waliwo embidde batugulamu erinnya baza okubbula naye nga si ye ggwe. Tetuweza independence ya kulwa 6 emyaka emeka 5 Buganda ebaddewo emyaka emeka 5 kati gwe omuntu w'emyaka 8 oba 7 n'ovaayo olaga nti olwanyise abantu emyaka 5 kubanga balina omusingi balina omuki omusingi. So embeera eyo yonna etuwa nti kunsi kuno kuliko kiki kiseera kitagala okujjayo. Tusabe Omukama Yesu kyatugambye tubeere abantu abeesimbisa abantu abakola ki tubeera nga bakwesimiramu. Ennaku zino kati kuli abaana bazadde abamu baleekaana buleekaana abaana baani kati abaana bange abaana babayitiki abo badirekita b'amasomero bwaba tasobola kwesimirira mu baana abo wazaala era n'abeesimiramu you are number one kwesiimisa abaana bo. Naawe nyini okwesiimisa nti nange abantu baneesiimira muti gundi bw'abeerawo ensonga eggwa bw'abulawo bw'abaawo ekibulawo somebody who matters mu nsi muno mukulu nnyo. Yesu atuyigiriza nti beesiimya abaleeta emirembe banayitibwa abaana baani ba Katonda. Beesiimya abalina ekisa kuba banagirwa ki abooluganda ffe tubeera abantu abeesiimisa nga tukyali ku nsi kuno. Uganda yaffe nsi nnumu nnyo yaffe ffenna naye mulimu abagifudde ng'eyaabwe bagiteeke mu kikapu bwe bati nti Uganda yaabwe kagebeera amaka kusigako. Katonda akuwadde ogalabirire mu linnyani mu linnya lye. Akuwadde ekyalo obeera omukulembeze okirabirire mu ki mu linnya lye. Katonda akuwadde Uganda obeere omukulembeze okirabirire mu ki mu linnya lye. Kyane mukiza mukulu okujuliza bitabo bitukuvu ate ng'abitawula butawula. Mulimu okweteega byoteese nga bikuteeka buteezi. Yesu atuyiriza agamba nti akukoledde obubi gwe mukoleze muki ng'akijjawa ku kiri Abayudaaya etteeka lye baalina nti akuggyeemu eriiso nawe muggyeemu liiso, akuggyeemu erinnyo nawe muggye kole ki muze kyagamba nti oli bw'atta muntu nawe mutte naye kalina bukakafu nti gwe yamusse. Bo baakatta bameka bameka be basse gavumenti nga bantu ne ku TV babirabikira ddala bulungi. Lwaki bakwata abantu mu mbeera nga beesibye obukookolo? Lwaki lowera ne bakulabira ddala nti gwe akwata omuntu oba oli mu mateeka? Tubeere nga tubeera akulembeze abeesiimisa. Bwe tubeera bw'oba weesiimisa kitegeeza nti naawe weesiima weeyagaliza.
tosukka kweyagaliza kubanga eriyo nabaani eriyo n'abaana bo eriyo n'abazzukulu abalijjo bannakabiri banakumeka ekiba kitulese kyekyo kwemulako ettaka kuno mu Buganda kyakitalo. So okwesiimisa n'okweyagaliza tekijjaawo nti onobeera gwe wekka, kitegeeza nti waliyo n'abaki n'abalala abanajja kakati kyetwerabidde ffe. Oli abe bamu obuvunaanyizibwa okusikira banne n'alowooza nti ye byonna n'asinga neyabikola buyinza n'omululu. Naffe abaana tuteeka abasika ku nkenke nze mpaaka ekyange ogenda kikola ki kikyo gwe wakikola. So yone kusomozebwa okuli wano waffe mu Buganda wa tugenda kufuna abaana baffe bona banaazaala nga bali ku street tasobola kuddukiraho ima talina busobozi, tasobola kuddukira Mbalala talina busobozi, tasobola kuddukira Arua abeere kuno ku Bozaazi ugaffe. Mulaba okwesiimisa n'okweyagaliza kirungi naye ate tosussa lowooza ne kuba ki kyatugambye wano beesiimye mu bungi bwabo watugambye beesiimye abaleeta emirembe abalina ekisa era tubeera abantu abeesiimisa naye nga tuba twesiimisa n'okweyagaliza twerabira nti tulina abatugoberera, tulina abatuwuliramu, tubeere nga tweyagaliza. Kyabwa muntu okweyagaliza. Bw'osusa okweyagaliza ate obufuusi mulala gavumenti yaffe kati kyeriko. Si gava yetugyagala naye kituuka ekiseera tulabanga naye mukooye n'abantu bakulembere tulabe nti enkyukakyuka twalwanirira kisobola okukyuka muki mu mirembe. Kyesisuubira nandisabye Katonda ffenna atuwangaaza abali wano tulabe nga Uganda ekyusa obukulembeze muki essaala yaffe mwezi guno gwa Sapule tikyetwalwanirira okulaba nga tuzaawo emirembe okuteekawo amateeka. Kati ye mukulu yamanyi nti Uganda eri mu mirembe bamwidde ngaayogera bawulire ye waali ngakuba teri lutalo teriyo kkoni teriyo nti amanyi nti Uganda bali muki abakazi bali bakaaba abaawe bali mu makomera abalala baagula ng'ate ali abaguza gavumenti. Abasajja abatandika amasomero gaabwe bafuna amalooni balina emirembe bweyogera ku kkoni yamanyi watabeera lutalo olulwa nti abantu balina emiki. Atugambye Yesu beesimya baleeta emirembe tubaye nti abaana ba Katonda. Opposite awo tabeera abaana ba Katonda tubeera abaana baki buli omu waali tulabe ng'abeera omuntu aleeta emiki emirembe. Emirembe kitegeeza ki? Gwe kyoyagala bakukolere kikolera ani munno, kyotoyagala bakukolere tokikolera ani. That's a principle of life. Awo buli omu ajja kuba mu ddembe kubanga kisaagala bankole sijja kikolera mwani kyenjagala bankole nange kikolera ani kuba waka kyalo ffenna bwe tutyo tulutendera. So nga tujjukira abakadde baffe abo naffe tubeera abantu abeesiimisa. Atugambye waliyo n'ebiyigganyizo beesiimya abeyigganyizibwa. Teriyo omuntu atuuka ku buwanguzi ng'ayise ku mukeeka. Ekiro ate tunyumya ku ddiiro nga Museveni amaze okwogera ne nzijukira taata jjajja waffe buli Bulemeezi Ssemuto naye olutalo lwe balwanirayo nnyo ne jjajja omu yaganda okudduka bamukubirako mu nnyumba
abamaze okuyenta engeri 13 bagenda batekeyo kampu wa Museveni mufamu wakati lunaku nga battayo bakoleza akola zakugwa famu enamba Ezakapatago ili bwatu jabazimbe omuzeyi wafutumukani Kigongo era mbalire kumanya nti Kigongo oya beerayo nnyo bamupajjajja abali abagaga omusajja omu atikka emmwanyi tata muzimanyizo sikunganya gyalo nti muleeteyo wetayo bwogu ng'atikka ki tata ya mmwanyi era twogera nezijjukira tata ng'atunyumiza ate omutwalo gwe bakuba amasasi bafumbiranga eno engule wa jjajja gye bali bakitwala wa ku kibira gye baali bagamba nga ye mutufumbireko bamwana yinki oye baali bagonvu nnyo tufumbire ku ki kati taata baali bakisa akatogo bakatwala ate omuto bakatwala wa ku kibira bano bajja abakazi baali balufa baali baali bozaawo batuse omusajja watuna nakatogo bamukubya amasasi ne teyafa ekyayafa alowooza nti afudde abamu ekikkala mukola ku ddwala emu bamujomwetemugana naye kati omuntu ayagala okukolera ekirungi kikolere munno oba kyoyagala kukolera bano biki oyinza kuba naye emirembe bwotyo twesabire emirembe etutegeeza emikusya si wakutabona lutalo si emirembe mulimu abalina context eyo eya Museveni yaddayo nga gyenafunye tewatabeera bebalwanyisa agenda ku front Uganda yakyo naye ng'abantu bakyalina mirembe sobola mubanyogola gye agenda okubakutula owa buli kika agwe nawulidde busunguwala gyati wafaanana atya busungwani ye mupya awo olw'okusoberwa okulaba katalina mirembe banze mukunywa kwemalamu kuso solo tulina okwesabira ate nga twesimbisa naye nga tumanyi nti mulimu n'ebiyigganyizo mulimu ebisoomooza okutuwa ku buwanguzi olina okuyita mu biki si ku mukeeka kyokola muzeyi Museveni awo emyaka ginasatu asinze okujoogera tiyagenda nayalwana nayewaayo nebeeyowaayo nabo netufuukana luyimba kati netufuukana ki tulibeera ku ekyo myaka 36 nze Museveni yajja ndi mu 5 ena mpisi maze primary nembala secondary nenkola degree 3 nenfuna kyaseedoli kalemeka 16 ati mulaba abamu kumwe mwali babbebi nnyo mu 86 babbebi nnyo nzali mu pifu nga ngenda mu 5 nengenda enswanja eri mu 88 naye kati emyaka 16 ndi musaaseredooti nsomye emisomo gye gyonna naye nga nesuubi ey'okufuna enteekateeka entuufu teriiwo naye nga akyali ku ki yayita mu ki so okutuuka ku buwanguzi kirungi naye ate terufuula luyimba na kuzimba baki kusajja abalala so okutuuka ku buwanguzi tumwebaza tuuka ku buwanguzi natuuka watuusiza ate kati atuusiza livansi senga vudde enkoze eki nga ki igwaluti wembaliko okuwasa wali saye wembuza okuwasa wali biri awo so omuntu bwayita mu mukalubo nga alina kyalabye kituufu kubanga atuuka ku buwanguzi naye ate
tokifuula nti kyekinabeera ekipimo ky'abali bonna. Abantu bakyasobola kugenda mu bibira kati balwane ye biruddawo naye mukuuma byalo soma bibira naye yagenda yakuumanga byagweddewo kakati nokyo okuyita mu bikalubo kituufu era bye bayitamu byebyo naye nga balina kyebalubirwa kutereeza mateeka gaki gaggwanga kutuwa ku buwanguzi nga Yesu yayita ku musalaba n'atuuya n'omusaayi. Bw'ofunanga ekirungi nga tokituuyanidde tosanyuka. Tosanyuka nnyo. Sanyuka kitono. Sanyuka kitono. Naye bw'otuuka ku kirungi ng'okikoleredde sanyuka n'okunywa mwibbi yanywa tonya Uganda tonywani. Nywamu ak'ekigero kya Katonda yeebale. Kanywemu olw'ekyo. Kubanga okoze eki? Ng'okikoze eki? Ng'okikoleredde. So atujjukiza nti bw'omala okwesima ye mumanyi nti waliyo okuyigganyizibwa. Waliyo n'ekuyita mu ki? Mu tanuulu. So obukulembeze bwe butufaanana naffe abafuba okuteekeramu. Naffe Maliya atuwolereze naffe tugabane eggulu ate nga tusabye n'abo tusabe lwaleero okutuuka mu olunaku lungi ate nga lwasanyu